Emiranga n'ebiwoobe bibuutikidde abatuuze b'e Bulaga ekiri mu ggombolola y'e Wakiso mu Myuka mu disitulikiti y'e Wakiso bwe bafunye amawulire g'okufa kwa bannaabwe. Bano bafiiridde mu kabenje akaagudde mu bitundu eby'e Kapchorwa akawungeezi ak'eggulo mu mmotoka mwe baabadde nga bava ku biyiriro bya Sipi Falls okulambula bwe yalemeredde omugoba waayo ne yeerindiggula paka mu luwonko. Baabadde bamaliriza bulungi ttuwa yaabwe nga bali mu lugendo okukomawo. Emmotoka yaabwe neefuna obuzibu kati embeera eno etuliko. Abantu bataano omu afiiriddwa Liranda afiiriddwa omwana n'omukyala ate Mwakusiro n'afiirwa omwana ate mwami olinga Sabu yafu n'afiirwa abaana n'olw'ensonga tuli mu njega y'amaanyi. Abafudde bawerera ddala bataano nga baabadde mu mmotoka ekika kya Prado Land Cruiser ebadde evugibwa omwana ow'emyaka 18 Busuulwa Innocent nga ye yasimattuse. Abafudde kuliko Najja Gorete ow'emyaka 35, mukyala w'omusuubuzi w'ettaka Busuulwa Robert, mutabani we Ivan Busuulwa ow'emyaka 10 ne Solomon Kibirigo ow'emyaka 9 okusaako Okiya Mako ow'emyaka 10 ne Isabella Isabiti ow'emyaka 8 abaana ba mikwano gyabwe Olinga Robert ne Musiitwa Moses. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.